What is the way? Anyway, tugende mbazi. Yalagira ne wabawagana. Binje. Kugamba mpulya pain, mpulya ebintu byenkoze kubanga nasoko kuwagira nganze nti nawagirwa abantu bampagira ng'omuntu nengula obuntu bwange obutonotono kubanga ffenna tukola ng'abantu okubeera nti weeyimiriza tetwakola kubanga ti twebbika kuba mwakola kuba bulungi twakola kuba bulungi kano weesanga ebintu ebitono bigenda tulwanyisibwa abantu ab'enjawulo because I know President is what is an order. Yeah, it is a direct order. No kwata senezo noziteeka mu kibiina ennyumba kakati eri mawulire bagitwala babulako ennaku mmeka gitwala leka muzeera kumbuzanga luli walinga okubira daddi n'akwata kadaddi takyakwata oba yakyusa nnamba exactly kiki ekikutuma n'okwata ebintu byo byewakola byewakola muntu wuyo zo mu ndongo byotajja byabufuzi n'obiwaayo ku nsonga y'ebyobufuzi wakyamukamu. I know, Bakwanti, we get up to a nyumba. I feel we put your pain as a person. Benakola nga siri pretext. Ebitono bitandiza okugenda. Mba mpulira pain. Jesinza kunyonyola. Oba omuntu omulala nti bakulwana eno ne bakulwana eno weesanga ng'oli wakati. Mnyina pain as a person. Nkulaba oyogeza bulumi amaziga gajja lwa nnyumba bagajja lwa kulwana oba amaziga ga nnyumba mabanja bantu bokote ne batasiima oba abakulwana binje kugamba mpulya pain mpulya ebintu byenkoze kubanga nasooka okuwagirwa nganze nti nawagirwa abantu bampagira ng'omuntu nengula obuntu bwange obutonotono kubanga ffenna tukola ng'abantu okubeera nti weeyimiriza tetwakola kubanga ti twebbika kuba mwakola kuba bulungi twakola kuba bulungi kano weesanga ebintu ebitono bigenda tulwanyisibwa abantu ab'enjawulo because I know President is what is an order. Yeah, it is a direct order. Anyway, tugende mbazi. Akalulu ka 226 kanaatera okutuuka kuba tulaye ebbanga tono oddayo nze mpagira Museveni ng'omuntu era akomawo naye nsaba ebintu byalagira bibeere mu nkola kubanga ffe abamwagala oluusi tusanga okunyigirizibwa olwanyizibwa side ne side abamuwagira bakulwanyisa n'abatamuwagira naye ate njagala nkubuulire nti abatamuwagira ate tebatulwanyisa nnyo ng'abamuwagira gwe abantu bakulaba nga gwali obulungi naye ng'onyigirizibwa kiruma nze Museveni nga ye muwagira ng'omuntu kubanga mmanyi he knows me era kyemanyi bwenkuba omulanga gwange asobola okuwuliriza essimu ye tekyaliko oba bwelikwata likwata okwata essimu yakusaasira essaawa bakulimbye nti muze yayinza okuba ateeka okuba alina empapula 3 nti alina olukkiriza alina olugaana alina olusuubiza I know he will handle this and I will go bwagaana ogenda mukola ki nga bigenda mwana baganya nga bigenda sijja kuyimba bizeemu naye kyenkakasa tojja kusibola kutuuka toyinza kuddira muntu abaddewo ne mumwerabira aye ne mumujjukira oluvannyuma ng'akalulu kakola ki naye sigwe oba osoose sinze mba nsoose oba obadde ogoberera ebyafaayo sigwe oba sinze nsoose naye time will tell abantu abasinga tebali happy kyova olaba weesanga nga abantu batuteddeko obukyayi obutali bwaffe sometimes back omuntu yajja n'atomera emmotoka yange nga musirikale nno katujja ataago gankubyewala by the time he appointed me nali sirina bitabo naye okusomozebwa kwaliwo kw'amaanyi nnyo nga mpulira abantu bagamba kati amwate obwadvisor we ataasoma mu butuufu ebyamu ngaffe byatugana okusoma ngaffe tetwalina busobozi
naye bwe nafuna omukisa nembera nengamba ono kino kisoboka mbulamu ogwo mukisa nengamba kati kanzire yiwo kubanga kikwe kyokulwanyisa kye balina kanzire yo nkole ki nsome nengamba kanzire yo yensonga kinaddayo okusoma kati obudde bwe batugambirako ogenda okwesimbawo ku bya East African Parliament nali era njagala era nengamba abantu tugenda kwesimbawo ku East African Parliament naye ekyanemesa waliwo yangamba nangamba nti Kathy ogenda kukola ki olina okuresigning okuba boba presidential advisor because I'm a public servant olina okuba ngu resigninga mu resigninga nengamba Kathy nakaddayo okusoma nze neewerera ate sikyakola bulungi mu kuyimba kati omusala nagujja bakansa concentrating ku bitabo then bwe kiraba Katonda akyagadde nga kize ngongo wa kya presidential advisor bwe kyajja ne kino nekira kye nabanjagade mukama yizo kireta nga anakyongera okunga era bana kina nali kyetegekedde nali simanyi ne Katonda akireta bulesi you never know mukama Katonda yizo okunyamba Museveni nampa minister without portfolio nga nze minister nze okupula guno nagule kubanga ebyo bimu ku bintu byensobola Mulinde mulembe ga mubulije muli tukubira muli tugamba amena jezo you want to bring mine out this is mine oyo mukyala Catherine Kusasira nga yali manager we Amina yo wamugobera ki Ntamugoba naye yayingira ebyobufuzi. Kale eddoboozi lyo lijjukira bulungi. Eddoboozi lyo ndijjukira kuba nakinyonyola abantu bagano kiwulira. Era abantu bali kumyaza wonyo ka video yako. Naye lolo kwanchi banyonyole mu butuufu bwakyo. Era nkwebaza mako kuba nti onkyazizo lwairo kubanga nti nsobola okutangaza abantu. Ka video yako nakakola. State House tegaba sente nkadde. Ka video yako nakakola. Nali nkola sente zo zinalaga n'okulaga mu bantu nazejja kubbala mu nazeewola era basinga bayinza okubanga bajjukira bana nkola interview yange njagala kubbala mu sente ziyampola nensingayo mmotoka yange naji parking mu lujjawo nagitekako n'ekitundubaali yampa milioni zaali 10 nga ngenda kuza milioni 10 mwasa mu mwezi ki mu mwezi gumu nga ngenda kola concert yange eya Tears of a Woman bala mwe yampola sente ezo era sente ze bwena mala concert nezimudiza naye by the time wena kwera concert yeyo waliwo obukubagano obwali mu bantu oyo muwagizi wa NRM tutugenda kumuwagira mu boycotting ekivulu kye so I did that nga nali nkola nga bola ba stand mu bantu kabadi nengamba ino gye bayita NRM era mola babawagizi bajja abampagira basinga bajja okulaba kiki ekigenda ogenda mu maaso on that concert naye nga sente ezo sagala mugamiti bana zijja mu NRM era waliwo n'abantu nagambe abantu balwana abantu ba NRM nalula balwana eyo babagamba mukusasira nalokalaga sente za NRM ezo sente za NRM olwalo njagala bakikwate bulungi nnyo njogedde ku CBS FM sente tezali za NRM sente za linze woze ngeje ndi omukazi omukozi nganze woze ngenda kola concert era sente nenze zaye wa mkuru Balamu ne agreement je nakola na ye najiralaga in fact je ndonagaba sente ndonalaga sente ezo nakola that ka video so njagala tubajja mu nalaga because buli muntu abana kitu kyabawagira ng'omuntu oyinza kitekamu obubadi ng'omuntu I did that because I'm a musician what we call art omuntu kubera art an artist oyina okuba ne art in music nokubanga oli mukalabakala bodi bwoteka bwawo bwebagamba nti you're an artist tekitegeeza nti oyina kubeera okuba bipande obango okuba bifaananyi an artist you have to be artist kisiga mu bwongo bw'abantu oyinza okitegeera n'otekamu art mu bintu buli kimu kyonna kyonna tekitegeeza nti oyina kubeera bw'oba muyimbi oyina kubeera ng'oyimba buyimbi toyina kuteekamu art so nakikola ekyo olw'okuba nti nali njagala concert yange ebeere ng'esobola okutandika sente ezo njagala kikakasa n'abantu ba NRM bakitegere okuva olwaleero tezaali za NRM zaali sente zayenga nzeewoze nazewola ku Balamu nenga nezikolamu kye nazikolamu nekigwa mukama nanyama nekiba successful yeah. Kati wetondera abantu abamenyeka emitima olwaka video yako kubaka ina omuntu yenanga yamenyeka omutima ku video yako yalina omutima omubi omuntu nga wagira NRM yala amanyi sente za NRM sente zibeera bazimana mu kilo bwaba kuwadde sente nga in case ofunye omukisa nofuna ku sente zaayo ziba mpya teziba nkadde ziba mpya kwa temuntu aba yakyogera aba yalina omutima omubi jendi kubanga nze Kathy sina kirali nkoze muntu sitanga ko muntu sivumanga ko muntu
siyomba nkona muntu senza kugamba nti nali nfunyeko video nga nyomba n'omuntu oba nga nvumye omuntu naye bampala n'ebintu bayogera olw'ebintu sorry CBS FM Emmanuel Somo mubi era bana mu muwozi oba yagala okuula ng'olina omusingo gwo ng'olina kyogenda okwongera mu bala mwalinga banka akuula tebasuula so bwe bakyali kyakosa bansonyi okuba nti kyabakosa okuba nalaga sente naye zaali zange nga nzeewoze nga ngenda zikolerera nzikole ki nzizeewo kubanga atakola teyeewola omuntu yenna yeewola olina okuba nga oli mukozi nganze kusaasira ndi mukyala mukozi yesebo kakati ebyongojjeeko ennyumba yo ebyagenda ye kampani y'ebizigo gye wakola wakola kampani ey'ebizigo negere bagamba mwagirya bulimbu mbu mwalya busere nezigwawo gwe nebbaawo nezinegwa gye baali bakuwaddemu okutandikawo emirimu okuteekerawo abavubuka emirimu kampani nayo neegwa abala bagamba kampani eyo bagirimirira kituufu kiki ekyali ku kampani okutuuka okugwa neetalaba na ku birthday yayo ya mwaka gwakubiri yalaba birthday kubanga kampani yamalayo mu myaka giwerena jawerena naye kampani yasanga ebizibu ebyenjawulo mu byonna kampani eyo ekizibu kyeyasangamu twayingira mu politics nga ntandise kampani y'ebizigo kati nga weesanga oluusi gy'ogenda nga bagamba temujja kutwala ebizigo ebyo ate nga byali birungi kubanga kati essaawa ne babimbuuza oli omuwagizi wa kino ekitali musango muza okusupportinga NRM it's not a crime naye abantu bakisusa oluusi naye kyenebaza Katonda nti webanga tesigama nti yaggwerawo ddala weeri ekola mu mpola ng'omuntu nkitambuza era abaagala kuba ebizigo byange mabwe baleetawo ebizigo kyabikola sebe ebizigo nkyabikola mukama mulungi kaakati akalulu akakagwa president yawangula n'ebitundu nga bimeka 5 nga mu bimeka 5 oba mu 3 akitegeeza yayina majority omuntu yayina majority ogamba otya nti gyogenda gwowagira ye yasingayo ate abamulonda ne bakkuba abamulonda ne bagaana okugula ebizigo byo nga be bangi lwaki bana abatono tobavaako nodda kuba n'abangi abamulonda kuba yalina percentage ennene kati ekyenjawulo mu kyo nti percentage esinga muze gye yafuna yagifuna mu mambuka yate mambuka eyo tebesiga bizigo abamambuka bo bayota musana njagala mbuli omulugwala bwosanga yesiga ebizigo bakuwulira n'oluganda balumanyi tebatya kwesiga badde tebatya kwesiga bizigo batya kwesiga ebintu byabwe bitundu talina nsonga lwaki oluusi yekuba ekisigo n'agana yatambulanga bw'abayagala kubanga skini yabwe bo bamanyi nti black is beauty okitegedde jjukira abantu babe baddugavu kati black is beauty kakati bo tebalina nnyo kati bo tebabigira nnyo nti gamba nti banange nze wemba era senga bizigo banaye bitunda lusanga nabo byandikoze gye yasinga okufuna obuki kati ate wane waffe nga oluusi babalamu omwana owaffe ate biki ngubavaako bano ng'ogenda mba western kuba babigulanga kati lwaki yaggalawo ng'ate nabo bangi yagala woki kampani tekyakola nga luli kampani ekola n'emmotoka ezaaliko ebipande kusaasira bano babaza waziteeka oba omugenzi okuba lwa yazikuba amasasi n'ozipaaginga mabanja njagala okukikuddamu kikubuuza nakakibuuza muno ndikwakubi wejjusa okuwagira omusajja oyo nze sejjusaako okuwagira president Museveni kubanga sinza funa kizibu Museveni n'akimanya n'atanyamba ate kino teyakitegedde ennyumba yo teyaganye teyakitegedde kyatabeera mu ggwanga kakati njagala yabikulekera tayinza bindekera era mmanyi eddoboozi ajja ddiwulira kati ndi ku radio owulirizibwa eggwanga Uganda yonna kati simanyi tetayinza butabifuna era kati yabifunye dda esaawa yonna akasimu kajja isaawa yonna bw'obadde ogezaako munoonyanga esimu ekola etya esimu zireka zaavaako naye nga teweerabira nti tuyingidde essaawa ey'okusatu. This is the big number CBS FM Manduso essaawa ey'okusatu kutusibako